Omwana wa sister wange teri ngeri gyagenda kuddamu P7 tekisoboka bamuweeko ebibuuzo bye yagende sente tewali tewali sente zetugenda kuddamu twasasulako taamu eri n'eri ne tugisasulako kati kino ekitundu kya taamu mpozi ng'essomero lituddiza taamu zaffe sente zaffe zetwabawa tutandika buto omwaka ogujja yes registration eraga ya mwaka guno kati situwagala kutuddamu 2021 ne 2021 bagenda kuba abantu badduka tulina sente batuwe bya P6 ebibuzo byabakola oba byagenda ku bya P6 waba yayita batuwe ekibaluwa okuva mu UNEP nange bampe bwigundi yange ngende mu maaso nkole masters yange bampe bwi degree yange kati mumuyinamu kasente zembaga tulina sente tugenda kuddamu kusasula sente jukira baali batuwadde basali kakati ate ebyo babiwumulizemu ddala emyaka egiwerako tugende mu maaso kwekalakasa ebitaliimu kati basale tugenda bagamba batati mujjidde mu P7 situjja kusobola anyway ekyoga kiryawo olunaku lweggulo bannamawulire abasinga bafubye okutuukirira ku bbawa ne bamubuuza emboozi teyakyuseeko nnyo ku gye yabadde ayogera nga ye naye ebintu ebisinga byabadde asinga okutunuulira kwe kugamba nti akaatiriza nti Chameleone tasobola mmusuula era talina gye yamujja era talina kyeyamuyamba ng'omuntu era talina kiuma kinna kimu kyeyamugulira mu studio eyiye yagambye waliwo Sanchez yagenzeyo nannyonnyola nti bawa kyeyabadde ategeezwa kugamba nti Chameleone yasobola baproducer abalala nti yabadde agamba nti Chameleone wave wa producer let's say mvudde wa Pademan nti wave wa Pademan n'agenda n'abeera ng'eyo ng'atudde ne bapapa CD oba baani according to Bawa nti Chameleone kati n'abeerawo Chameleone Pademan yakubidde engoma naye tagira nnyo era suubira nti agenda kuba engoma eziddako mu maaso abeere bulungi so nti erinnya lyo n'alikola ki n'alitirawo mbw abaana aba bamwetoolodde agamba ye olaba Chameleone agaye takyakuba oba yategeeza nti takyawera according to Bawa but which I don't find vital. Because at the end of the day, if you can do a good song, people will know you're good or not good. Because abambe ya mention is a producer abamu beyagambe beyasula Pademan is still doing well. Sometimes a producer grows nabiranga tachyakuba na nnyo nyimba za ate ke olobe yagamba producer K is in a studio here. I don't know what happened with his studio. Yali atandise studio here. Atengera bw'okinulira mu hits yali akubanga ye. I think yakubiranga Bebe Kulu, yakubiranga Chameleone, yakubira n'abayimbi abalala naye be baba big names be yakubira n'ennyimba ezaakwata. Kezi yatandika na Shwanda nga bakola bombi. Obokitegera. Ate Nashwanda ate yakubira ku Chameleone. So abantu byagambye walono gayo wa yani oyo ngovuddeko ku Atini aloga yali mu Muswangs Avenue yayimbanga naye n'abaana yawandikanga ennyimba. Ogamba gundi Zulanda. Boyo. Atali Viboyo. Zulanda. Owa Black Skin, yes. Yali akolera na producer ki? Eno Beat si so Eno Beat nsubira kubira Chameleone oluyimba lumu. Eno Beat. Naye I believe ekyo kyayogedde producer inali creative. People will look for you. Ate producer bona Chameleone bakoze nabo okuva emabega. I think ubanga okyagenda maaso sobola ogenda maaso. Lwakuba olusi touch ekyuka. Ubanga tukyusiza touch yo n'ogenda mu new era. N'otandika okugamba nti njagala kiri ekikadde abaana bakyuka kati abayimba ebipya. Oshegera. So ekyo waliwo ekibaluwa ekitambula ku internet. Ekiraga nti PR wa Chameleone. But I've been checking. Chameleone tanagiteekayo. Biju yennyini gwe yatulaganga manija batanagiteekayo. Akiraga ate Mutima tanagiteekayo. Mutima alinganga gubawo because ve yatulaga Biju Mutima nabiranga just ndoza maybe personal friend. Oshegera. So kati ekibaluwa kiri kigamba nti Chameleone si yakubye era waliwo abantu abamasquerading nga abakwegamba batambulira Chameleone abagala okwolona erinnya lya Lord Mayor takkiriziganya na bintu ng'ebyo era n'olw'ensonga eyo ebyo byonna yabikomya mwabula ekyansanyusiza mulimu akagamba nti yabikomya ebintu ebikwatagana bwe bityo kale ensonga bwezityo bwe ziri ne wabanga ye PR Chameleone twetaaga ye Chameleone nga ye atuwe version nga atutunulidde ne Chameleone bwakutunulira ne bwakutunulira asobola okugamba but I believe
wekibanga kyekibalwa kyekyo akyuseemu by now ekintu ekyo kiba kisaculating nga kiraga nti watandise okukuba abantu ng'ate been sometime ng'abadde teyeeyisayisa nnyo bw'atyo so ate okuvayo n'akiriyalinga erinnya n'atulaga kyekigenda mu maaso okay ate okuvayo n'atubuulira engeri gye kyabadde mu ngeri entuufu ne tubuulira sayidi ye osegedde Chameleone njendaga nakola n'aba producer waliwo producer gwe bayita Kadigido Jinja Kadigido. I also don't think that Chameleone should be coming out on anyone who just comes through namku kati mbutimo mbuli akogeddeko yeno gamente banayisa abikozesa abaddeyo man ebimu akkirize nabikoze what does he have to explain himself? Mayor to be tukirya the name kati kyogamba oli Big Bawa Mulalu Big Bawa Mulalu embozi ndalira lwano ku TikTok waliwo omuntu mutamanyi eyabaddeyo kubagenze embozi ndaliraga nti what really transpired kino ekintu okubeerawo Chameleone omwana ono omulala Aki eyamukoledde oluyimba abeera abamaliriza oluyimba lwe ne Jostede ebafuluma ebweru bwafuluma ebweru omukulu najjambu n'amubuuza ng'ofuluma ebweru byenkuba tebikunyumira ate nga yabadde amukolako inamugamba ndowooza nga mu ngeri awa commotion eyo tebaginyonyola bulungi nnyo but ndowooza oli namugamba owa maybe aba nfulumyemuko just oli namugamba ozalawa omwana nga akutte mu nsawo ndowooza namugamba ate muzeeyi nzala yeeki n'okukwata mu nsawo nakino kikola ki kimukubyamu awo kumpi kwogera n'abantu abakulu ngaokutte mpindo za 3 wano bulo biki bagabe bamututte mu ddwaliro ku Entebbe Road nga tassa nga sa ate yaliko oxygen naye mwali mu ddwaliro ali mulwadde wa oxygen producer obulwadde oxygen ye yazzeeyo ewaka oxygen kubanga batwala samples oxygen mu South Africa kati yazzeeyo ewaka tulinde result ewaka kubanga n'eddwaliro lyongeramu biki byonna ebintu nga ebigenda naye nga ye agenda kuba atereera so tulindirirawo tulabe ekibaluwo ekyala ekyavudde ekya Chameleone ekimuyita ku mmotoka ye I think ndowooza n'apiyalingirawo kati bawa bamwagala nga 3 June bamuzingirizaawo Buganda Road Court awo abamuzingiriza bamagamba omusango ya gulopye naye nga Brian White tumusabire oxygen bamutwala sample to deal with it to come back to South Africa yogera mu luzungu mbadde mayo maliza oxygen samples jakoma South Africa naye nga tawulira bulungi nnyo sala tusabe nnyo okuda mu 2022 no whatever because lab zeri ne oxygen kino kintu kyebakebera kipya kitegeera tebakebera nkoko oxygen so ono ye pokopoko ku Galaxy FM kube Kero no and dance pon the club and dance keeping it jiggy with the gal busy with the kero no and dance walk up with the gal turn up now stop with the gal buck up buck up gal rock up now stop with them and them talk up singawo bayagomya omuti gal walk up I know what is social media right here simba kuba meya woman councillor MP to be alina somere dia abera akola yagumye omutima nakola ta yagumye omutima sebo n'alimirawo ku nsonga ye kitegeeza nti ayagala kwesimbawo yagumye siguma mutima yayogedde n'abaddamu nawo ne baddamu Uganda yaddembe amajaga alina ku Facebook Uganda yaddembe buli omu ayogera kyayagala buli side erina amaje bw'oyogera eno bw'otira n'amaje gasukuma gasukuma senga omuwagira batumuwagira kukyaki kyeyabuuzizza nti kimuyina amaanyi agasobola oba ebyetaagisa okufuga yabadde abuuza ebyetaagisa buli munauganda abirina teyata birina buli munauganda obanga olina empapula omuwagira ekyaki ekyokuba n'okubuuza so awaddembe okubuuza amanye nze ndi tiimu wololo ndi tiimu wololo njagala kumanya waddembe okubuuza n'abaana tubaddembe omuddamu nga bwe babasiimye abaana baddembe omuddamu kakiringa Timo olukiiko lw'ekikalwadde Timo obadde n'eddembe limbuuza nange ne mbalidde eddembe likuddamu kati gwe ebintu by'otegako ku guni twakwesimbawo bituufu oba situufu ebiriwa
genda botekawo posi naye ng'otekayo nnyo tuwa obudde dakiika bbiri mulindirire ekitundu mashinde kibonyebonye ebbanga ddene campaign abamanyi luli yatekayo nyingi nnyo kati naye kenyini ezaali za mwezi mulamba campaign manager wuno wendi campaign manager wuno wali wabula olonze mukyamu ajja kikola bulungi ekibuga takimanyi ajja nakubulira mu campaign yayigadde ekitundu kyabeeramu machine iso namukwasisa abo mu kibaati yankwasiza kibaati namukwasisa abo mu soya kibaati neda soyalekawo waliwo saamu naye kibaati gundi agenda kwesimbawo ku beero sikiraka mbuga oba awetayo nnyo ennaku awetayo nnyo alina ekizibu ekitanaggwawo njagala okuvuganya nabo abaate era bulijjo mbeerawo nga muswami manyanyiriza okujjakawo n'amansa ssente alina ekizibu ekinako olw'empula emotoka nga bajja ku maaso era baazitwala mu musango omuntu omugagga sinatumira nnyabo oyinza okugalawo nga situmidde